Endoveso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Katugeddeko mu ndobeso yaffe olunaku olwaleero katulabe munnaffe ono ye agamba atya. Hello Sebo. Hello. Hello nkulira. Nze bampita mukujja wa Beat FM ekitabuli ky'omuziki mu program sisimuka eno y'endobeso. Oh, mukulu ngansa nsokuliza. Kale Sebo. Sebo. Takati. Mukulu nadde nina ensonga yange. Nabadde. Nsonga ki? Takati nina mukyala wange bamuyita Zahara. Zahara mukyala wange ndudde naye. Naye ayina ebibiina, aŋŋamba ayina ebibiina. Ebibiina bitya? Ebibiina bitya? Ayina ebibiina bino ebyokwekulaakulanya eby'abakyala. Namulikanga kubanga ffenna twagala tukulaakulanya naye kuba omukazi asobola okunkulaakulanya nange omukulaakulanya. Ebyo byagenda nga beeyongera abantu nga baŋŋamba nga mukyala wange ate abantu babeera nabo bafuuyi ba mmindi. Abantu babeera nabo batya? Mu bibiina kale kanitwale nti mu kibiina gy'abalaze mubeeramu abakazi mulimu abasajja naye baŋŋamba mbu bafuuyi ba mmindi. Abakazi? Bibiina byabwe by'abakazi. Ebibiina by'abakazi naye kakati we nagenda ate okukinoonyerezaako n'abantu okubaako bye baŋŋamba nga baŋŋamba nti nno abakyala babeeramu bafuuyi ba mmindi. Kakati gwe obadde oyagala ki? Kyensinga okwagala kumundobeseza mmanye ddala kiki ekituufu ekiri mu bibiina ebyo gy'abalaze. Gy'abalaze byagamba nti bagenze kwekulaakulanya? Njagala mmanyi kituufu abakyala abo bafuuyi ba mmindi baki? Gwe lwaki tomubuuza? Tubadde tukolagana bulungi naye ndaba nga abo besobola kumubuuza nga biyinza ate era nabino obubi kugamba omumbuulize sinayagala kusepaletinga naye kuba saagala kuleetawo mbeera eyinza kutuleetera buzibu nze naye naye nga njagala kumanya ddala bafuuyi ba mmindi kiki? Beesewo kati bw'onaayogerako naye olaba kyetaagisa? Gwe mbuulira. Mbadde saagala kwogerako naye. Yaani? Zahara. Kale mbeerako ku simu tovaako. Hello? Oli otya? Vendi? Oli bulungi? Mami taliiwo? Hello? Wali? Mpa mami. Hello? Zahara? Wanyise. Oli otya? Jense.
Gwezara gawale se wano taabawo taaba zanyi na mbuzi bya taaba ati kakati tuli wano twebuuza atwani obe yamulese wano kubanga tuyinza omusuula ng'akyamwagala ayinza okuba Mama Peter yamuleseewo Mama Peter enjongo yabadde afiseewo namuwadde Mama Peter we yafiseewo wamuwadde Mama Peter namuwadde Mama Peter njagala nani ono anti kakati nze sibitegeera nange mbadde nti nzize buzi wano nga nzize kutuula wano ne musanga ne baŋŋamba alabika wazaala naye no simukunja era ono simukunja mwani mukunja si yenze nagwe no mukunja simika ebinnyo nja kufuuyira emmindi gwe tugobaawo ku mulimu bwe baggobe ne ku rediyo wangi gwenno simika ebinnyo gwe mukunja Zahara gwenno ddaawo nja kufuuyira emmindi baggobe ne ku rediyo kaka Ibite FM ekiyita buli ky'omuziki ekisinga bakazi n'emmindi ono kansala Moses ekawumwa se enyumidde Zahara Lubaga amulaze nti oyo mukunja amulobesa mukunja nkwagaliza mirembe nsigadde nze kansala Moses ekawumwa kansala Moses ekawumu ku Beat FM ekiyita buli ky'omuziki ekisinga naye bannange anazina takomba oba nagimufuira mala molalika naye bannange abakazi muve ku mmindi emmindi zisiranye emmindi zibawunyisa buli wamu ne wawonya muzeesonyiwe bannange tezirina mulamu kujjako okusiranya busiranye n'amalinda ekawuko zibasiriza mannyo bo ne bagiyita emirembe mukunjayo batuweereza ngogasa akabodaboda ezira mu muzimbi mukowedde bagera gikufuuyira musajja munange bannaye kasa akitegedde talina kyakola kyabadde ayagala okumanya akitegedde omukazi mufuuyi wa mmindi kati awo yeetereeze ne mukazi we